Bangi ku bannayuganda bazze beemulugunya ku kitongole ekiramuzi n'abakiddukanya naddala abalamuzi nga bagamba nti emirimu bagikola mu ngeri eyagadiba engalye ekiviiriddeko emisango gyabwe obutatambula bulungi nga bagamba nti abalamuzi balina kyekubiira kw'ossa okulya enguzi. Bwe batyo abadde n'okunyigirizibwa bwe baawulidde nti ate ekibiina ekigatta bannamateeka kironze Pulezidenti omujja ono nga teyabadde mulala yabadde Ssemakadde ne bajaga era nga mu kaseera kano beegasse ne bamuwandiikira ebbaluwa nga baagala abadduukirira bayambe ayogere n'ekitongole ekiramuzi basobole okukola obulungi ku misango gyabwe. Omu ku bano ye Dr. Frederick Njuki awakanya akulira abalamuzi mu ggwanga ng'agamba nti yadibaga omusango gwe bwe yakyusa omulamuzi eyali agumazeeko emyaka 12 mirambirira n'agwa oyo ye gw'alowooza nti yalina ensonga lwaki yali agumuwa n'ekigendererwa eky'okuguttattana. Ono kati takomye kuwandiikira Ssemakadde awandiikidde ne Pulezidenti Museveni kw'ossa Ssaabalamuzi w'eggwanga ng'ayagala ayambibwe era n'ekitongole ekiramuzi kikubwemu ttooki. Gye buvuddeko n'omu ku bagagga b'omu Kampala Aminsi Kiggundu yavaayo ne yeemulugunya era ku kitongole ekiramuzi n'akulira abalamuzi ng'agamba nti ono mu musango gwe yawa abanga avunaana bbanka eya Diamond Trust gye buvuddeko.